kaweefube w'okwongera okulondoola ebibala ebirabikidde mu myaka 8 egy'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ng'akutte Ddamula. Olwaleero essira tulitadde ku kakalabizo ly'omuwanika wa Buganda era nga tuwayizzaamu n'Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa ono nga yakutte woofiisi eno era nga ye mumyuka w'okubiri owa Katikkiro n'atutegeeza nti mu myaka gino 8 ebituukiddwako birabwako n'amaaso. Engalo ez'amaanyi eza Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga. Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa atutegeezezza nti ku mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga gwe baasalirawo okubaako ensonga ezisoosowazibwa ng'oggyeko enteekateeka nnamutaayika yali emaze okubagibwako era ng'okukolera awamu mu bukiiko buno kiyambye nnyo entambuza y'emirimu. Twetunula munda ne tulaba biki amaanyi gaffe galidda wa, kubanga bintu bingi nnyo ebisoomooza Obwakabaka, Obuganda n'eggwanga, naye twatunula mu luga nti ku bino ebisoomooza Obuganda n'abantu ba Ssaabasajja amaanyi ge tulina ne bye tulina ng'Obwakabaka biki bye tusobola okusoosowaza ne tusobola obiggusa. Ku mulembe gwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa agamba nti kwe kutandikidde entuula z'obukiiko obukoze ekinene ennyo okusobozesa emirimu okutambula obulungi n'okuba nti Buganda kati embalirira yaayo yasenvula okutuuka ku buwumbi obusoba mu 100 okuva ku buwumbi obwali butasukka 29. Nga Ssaabasajja bwe yatulagira tujje ebintu bimpapula tubiteeke mu bikolwa nti bw'ate buli mwaka wadde twateekateeka tuddeyo ne tulaba bye twateeka ku mpapula bitambula butya mu bikolwa. Ku mulembe guno era Obwakabaka bwe busoboledde okuteekawo ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu Buganda ekya Buganda Statistics Unit n'ekigendererwa eky'okufuna omuwendo omutuufu ogw'abantu Ssaabasajja Kabaka baateekerateekera okuyambako mu ngeri ezitali zimu mu nsonga ez'ebyobulamu, okulaakulanya ebitundu byabwe n'okumanya butya abantu bwe bayinza okuyambibwa. Bw'oba okola enteekateeka ng'oteekerateekera ekitongole oteekerateekera eggwanga olina okwesigama ku bibalo n'emiwendo n'omanya oleme kuteeka ddwaliro oba ttendekero oba kugamba nti kati ngenda kubeera ku bulwadde bwa mukenenya oba kino kiri nga tolina miwendo gikulaga nti ekyo kyekisinga okuba ekikulu ekisoomooza abantu. Ekitongole ekyo kitukoze bulungi. Ku mulembe gw'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga era Obwakabaka kwe busobolodde okugaziya ku ntambuza y'emirimu mu Bwakabaka nga wabangibwawo ebitongole ng'ekya BBS Telefayina ekigenda okuweza emyaka 5 nga kituusa ku bantu amawulire n'ebisanyusa eby'omulembe, ekitongole ekya Majestic Brands, ekitongole ekya Namulondo Investments, Gambuuze Online nga gano mawulire agayisibwa ku mikutu emigattabantu, ekitongole ekya K2 Telecom, ebivudde mu mikago egitali gimu era nga bino bijja n'okugaziya ebimu ku bitongole ng'ekya CBS FM eyayawulwamu kati Radio 2 okuli eya 88.8 ne 89.2. Twatandiseewo kampuni ya Werinde Insurance Services ng'eno egenda kwenyigira mu by'okutunda n'okugula insuwa. Twatandikawo era yegenda okuba ng'ekola n'ensuwa y'ebyobulamu eyatubeere balamu. Awo waliwo okugenda mu maaso. Twawandiisizza kampuni ya Mwanyi Terimba Limited. Twawandiisa Buganda Royal Chambers mu kkowe eryo ery'okusiga ensimbi. Wansi w'okulambikibwa kwa Mukuumaddamula, Obwakabaka era busobodde okuzimba ebizimbe okuli ekya Kabaka Mulondo ekiri mu ttendekero ly'Obwakabaka erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education, ekizimbe ekya Namassole Nalule Kisosonkole nga kino kiri mu ssomero lya Kabaka eppya erya Lubiri High School ery'e Buloba, ekizimbe Masengere, ebitongole nga BBS, CBS n'ebirala ku bikakalabiza emirimu gyabyo, ekizimbe ekya Muganzirwazza era nga n'ebikyazimbibwa biwerako nga byonna kaweefube wa kulaba nga Obwakabaka bufuna ensimbi ezibumala. Bino byonna bisoboserwa emikago egibangiddwawo olw'entambuza y'emirimu ennungi wansi wa Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga. Kubanga kati bamanyi nti bw'okolagana ne Buganda ekisooka bw'oteekayo nnusu emu Buganda egizaaza emirundi 10. Projekiti ya Mirembe Villas Ekigo Omutanda gye yasiima n'agiggulawo abantu basobodde okufuna amayumba mu basobola okusula agali ku mutendero gw'ensimbi oliza abasobola kyokka nga kati enteekateeka eriwo y'okuzimba Mirembe Estates ey'Essentema mu kaweefube wa Ssaabasajja gwaliko obw'okulaba ng'abantu abo abafuna ekitono basobola okufuna we basula ku nsimbi entonotono. Ekigendererwa mu Bwakabaka bwa Buganda kwe kulaba nga Buganda ebyenfuna byayo bigaziwa okusobozesa obuweereza obulungi eri abantu ba beene era nga bino byonna Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga yakulembeddemu omumuli ogw'okubiteekateeka. Tuzimba ekizimbe ky'obusuubuzi kyawedde, twafunye n'omupangiso ow'Enkize Kasangati ku ssaza
ekizimbe kya Ndiwulira kiri kumpi kuserekwa ku mbuga e Makindye. Bino byonna bya kusiga nsimbi okulaba nga Obwakabaka busobola okuyingiza ensimbi ez'olutentezi okubanga emirimu gigenda mu maaso. Mu kaweefube w'enkulaakulana n'okugaziya ebyenfuna mu Bwakabaka bwa Buganda, kizibu nnyo obutayogera ku nteekateeka ya CBS PEWOSA eyongeddwamu amaanyi okutuuka mu masaza gonna ag'Obwakabaka bwa Buganda n'amatabi amakulu agali mu Busiro, Kyaddondo, Buddu ne Mawokota agamala edda okuggulwawo. Enteekateeka ya Ssuubiryoza Mbogo Sacco naye egendereddwamu kulaba ng'abantu b'Abeene basobola okweterekera ku nsimbi ssaako n'okwekulaakulanya mu nteekateeka yakuzza Buganda ku ntikko. Ekirala ekyongedde okutumbuka mu myaka gino 8 kyekya okulaba ng'abantu ba Ssaabasajja bayingizibwa mu nteekateeka ey'okufissa, ey'okutereka n'ey'okusiga mu Sacco. Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa akikkaatiriza nti waliwo okugenda mu maaso newankubadde nga waliwo okusoomooza okutali kumu naddala mu nteekateeka ezizze zibangibwako, gamba ng'enteekateeka ya Buganda Land Board, ekitongole ky'Obwakabaka ekivunaanyizibwa ku ttaka eyakyapa mu ngalo, eyatabikwamu ebyobufuzi olw'abo bannakigwanyizi, okusoomoozebwa kw'amateeka g'ettaka agakyataputibwa ekifuulannenge, ebintu bya Buganda gavumenti byekyagaanidde ebiweza ensimbi ezisoba mu buwumbi 400 okusinziira ku Oweekitiibwa Christopher Bwanika, minisita wa gavumenti ez'ebitundu era nga ye Ssaabawolereza w'Obwakabaka bwa Buganda. Ezisinga za busuulu ezibaliriddwa era mu kiwandiiko kye twawadde gavumenti tulaga tugenda tumenyaamenya ne tulaga obusuulu ne tulaga ssente ezibangibwa obusuulu bubeera bumeka omwaka era n'emyaka meka okuvaako ensimbi ezo ze tubanje ziri kaakati mu buwumbi obwagala okwera 4. Ensonga ezo zonna waggulu n'endala okulambikibwa kwa Kamalabyonna Charles Peter Mayiga ebadde empagi nnyo mu kutuusa Buganda w'eri olwaleero era nga emyaka 8 mu bwerufu Mukuumaddamula mwatambulizza obuweereza bwe. Mark Jackson Kasule, BBC Telefayina, Gambuuze.